Alien Skin ku polisi nga atwalibwa akatambi kengendo okubeera nga nkulaga butereeve ebyokuba mukyala we byandibanga wetwogerera mwana tu byamuzaalidde dda tagali akatambi kengendo okubeera nga nkuwa maaso ninga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bwotyo obeere nga ate ogiralikinga. Tata abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin. Ndi mukyala muzadde naye mpisibwamu si ya mulembe. Nkubibwa nchunyizibwa mu maka agangenza omukazi ow'abaana abasatu. Yakere nkyali nzaala abaana basatu balamba. Mmaze naye emyaka 9. First born wange ali myaka 7. Addirira ali mu myaka 5. Omulala ali myaka 2 n'ekitundu. Ngere kindese waneno kwekubira mulanga nsusa okujogebwa okumanyiiribwa nga baline mukyala we Namutebijjowe. Ekimala ekindese saalivuddeyo naye ekindese okuvaayo nkubibwa mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri naye ku budde buneeno baabandesezaawo abaana bange omusajja nankubakuba bubi nnyo n'okungoba nangobesa 6 gwa kiro. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu nchunyizibwa mbonaabona. Omusajja tafaayo yeekubira ludda lumu alaga nti oli owokubiri ye buli kimu. Ankubidde mu maaso ga nazaala wange mu maaso g'abaana bange mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku Fangoni. Mpulira nange embeera nnyigiriza njikooye nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga era nga njagala nzirizibwa abaana bange kuba teri mwana yatuse kuva ku nnyina we. Nzirizibwa abaana bange wekiba kisobose ngeriyo yabasobola okumpa obuyambi nsaba banziruukirire. Ekyasembyeyo kyabaddewo ddi era yakubidde ki era abaana lwaki yabatutte? Kyabaddewo olunaku lwa Josefu. Olunaku lw'ekiro olwo nabadde ndi awo nga bampita ngende nnona abaana bange basule eno batera kusula wa jjajja waabwe. Mpitibwa ngende nnona abaana bange akageri nti baagala nnyo bambi jjajja waabwe. Ngezaako okubajjayo abaana bakaba bagamba baagala jjajja waabwe nga ne jjajja waabwe ngamba bagendewa basule ewange kuba tubeera mu kikomera kyekimu ne nazaala waffe abeera omwo. Ekitwawula nti nnyumba zaawukana naye tubeera mu kikomera kyekimu. Ntuuka okunona abaana bange bakaba balaga baagala jjajja waabwe. Kitaabwe gye yavudde n'obusungu obungi n'angamba abaana lwaki tobaleka abaana baba tebakwagala lwaki tobavaako. Mugamba jjajja waabwe yampise nkole ki mbatwale bagende basule eri nange. Omusajja ekyavuddemu mu busungu obungi n'angamba abaana lwaki tebakwagala. Bambi embeera yo bwetyo bweri side ze. Ekyamazima bwe weetegereza omukyala olabira ddala nga omukyala n'endabirira erabika ebadde ebuzeemu. Omukyala abadde talabirirwa ate nga tukimanyi omukulu alinamu ku ttooke. Jjukira ono nno omukyala agambye amaze ne Alien Skin emyaka 9 mirambirira. Kitegezo n'abadde naye mu mbeera yonna ey'obwavu mpaka we batuuse nga kati ettooke weeriri. Naye bambi olabira ddala nga abadde nga eyamusuulirira nga n'okumulabirira abadde takyamulabirira. Kankwongereyo katambi poliisi erina kyegambye Alien Skin essaawa yonna ayinza okukwatibwa. Kankuwe katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere emmaso. Naye ensonga ey'okuba nti waliwo omutabanguko mu maka twabawadde ebbaluwa bagiwa omuntu yenna oba kyeyamaanyi oba n'abakyala asobola okuba nti nagituusayo eri Patrick Murana asobola okuba nti nno yeeyambira ku poliisi fune statement ye ku nsonga eyo. Lumiriza omwami Murana Patrick okuba nti tamuwa buyambi bwa mwana otadde okuba nti namulumiriza obutabanguko mu maka naye waliwo n'ebimu bye yatusabye tumunyerezeko ne tumutegeeza asobola okutuukirira family court yaabwe Makindye. Buterevu nnyo nsonga bwe zityo zikyali za Alien Skin. Omukyala avuddeyo bubi nnyo mu bukambwe obw'ekitalo. Gono nno
agamba nti omukulu abadde asusse ejjogo ewaka takomye ku kyakumukuba kyokka akomangawo bulijjo akomangawo n'amukuba era nga ku luno agambye ekimala kanzirukire mu mawulire nsobole okubeera nga ate nange nfuna justice. Ono agambye omukulu abadde takoma kumukuba kwokka wabula yakwata n'awasa n'omukyalo omulala n'amuleeta mu maka gegamu naye gabadde akola ki gabadde alimu. Kakati mu kumuleeta omukyalo owokubiri tekyakoma okwo ekyo kyandibadde oke naye n'abeera ng'omukyalo ono atuntuzibwa ayisibwa mu mbeera etali ntuufu wadde yadde kati ate oli omukyalo omupya gwe baaleeta n'abeera nga yayisibwa nga omumbejja. Ennaku eyo yonna omukyala agamba ekyamazima yebadde emuluma nga kwogase n'okubeera mbu nga Alien Skin abadde takyawa baana be buyambi. Embeera yo bwetyo bweyimiridde sayidi zeeyo. Omukyala avuddeyo ategeezezza nti awangadde n'Alien Skin okumala kati emyaka 9 mirambirira era nga kigambibwa nti yono omukyala gwe yatandika naye mu mbeera eri eyo gye yalimu nga talina wadde kantu konna kaalina mpaka ne kati wafunyemu ku ttooke ate n'ayagala omukyala amusambire ebbali n'aleeta ate omukyala omupya anaamuyingiza mu maka. Kati omukyala omukadde oba mu mukyala namba emu ne batandika okubeera nga bamuyisa ng'ekisiimuula. Omukyala kwe kuvaayo abeere nga bw'atyo butereevu yeekubira enduulu mu mawulire asobole okubeera ng'ate mwanatu afuna justice. Embeera y'obwetyo bwekyayimiridde. Kakati bwe batuukiridde ku Alien Skin amasimu go yaganye okubeera nga agakwata naye we batuukiridde ku maneja we oyo ambeera ku lusegere ategeezezza nti omukyala alina bibe bye yeenoonyeza. Maneja we ategeezezza nti yayogedde n'Alien Skin munagenda maaso n'abagamba baleke omukyala akole buli kyagala okukola basobole okumanya mission ye nti omukyala yandibanga waliwo abaamugula abeere ng'ayonoona erinnya lya Alien Skin. Tinga mukimanyi mwenna ti Alien Skin alina abantu bangi nnyo abamulwana abaagala okumulaba ku ttaka. Kati abo abantu be bakozesa opportunities ezifaanaganako bwe zityo nti era be bafunye n'omukyalo oyo ne bamuleeta abeere nga ayogera kalebule ku Alien Skin asobole okubeera nga ayongera okumukyayisa abantu. So Alien Skin mu bufunze abyeganye titannakuba ku mukyala we era ategeezezza ti ebyo byonna waliwo abamulwana era ababipanga bisobole okugenda mu maaso bisaasaane abantu bongere okubeera nga bamukomerera nga kwogase n'okubeera nga bamusalira omusango ne kaliyaye bakomekereze nga bagisudde bwe batyo. Tuwe endowooza yo gwe engeri gy'olabamu Alien Skin ddala asobola okuba nga akuba abakazi. Genda mu comment section otuteeremu endowooza yo okusinziira engeri gy'olabyemu embeera osuubira Alien Skin asobola okudda ku mukazi ono n'amukuba oba bipange bupange bagezaako mulwana nga ye bw'ayogedde. Tuwe endowooza yo butereevu wansi awo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kubadde nkusaba subscribing gwe atannaba naawe atannalikinga video genda maaso bw'otyo obeere ng'ate ogirayikinga. Yitira mu comment section oteremu endowooza yo naawe alina kyonna kyoyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.